Muhoozi Kainerugaba, he had instructed SFC, CMY, police as well to come over to arrest you or to kidnap you so that he can see or witness what level of love or support people they have towards you, because for himself, he wants to take power via coup d'etat. The moment the people come out to demonstrate, for him, he will lose that opportunity to take over power. But currently, he wants to arrest Bobi Wine or Mr. President, Nobianili, and the others to see the public reaction. Audio kalimo. Orensonga. Ngabo bagay mu video kali kenkozi nga badde mu t-shirt ya pink. Abatajire mu demo jirabe ku YouTube ne ku Facebook. Ye kyayagala nti akwate edi Mutwe n'abalala before nga tanakwata president alabe reaction ya public. Bwamala ofuna reaction ya public. Then abantu batu bafuddeyo ekiddako next step mbwa akwate president wafu Kyagulanyi Center mu amotekeyo. Alabe reaction y'abantu bwe batavaayo ku demonstrating abamaze okuscoringa nti asobola okukwata Kyagulanyi n'amuteeka gy'amuteeka nga bannayuganda tebavuddeyo kola kibakoze. Ye kimu kye bakola Tanzania, the same tactics they use in Tanzania okwata leader of opposition oba opposition leader wa Tanzania bamuteeka mu komera n'ekibiina ne bakiwera ne basigala nga bali active ng'ensi etambula bulungi katono kya planning nga kyagala okukola Muhoozi. Naye omusajja ono okumanya musiru na kino jara kibagambe ng'obudde bukyali. Ekikolwa kye yakoze ogamba nti alina Edi Mutwe Jona badde nfunye sose zange okuva mu balaksi eyekatabisaako waliwo balaksi erigaluga. Banyabo ne bassebo njala bategeeza mu balaksi za Muhoozi za controlling okuli egaluga n'eyekatabi ekiri eri Katonda yekandoza yabeera basigadde bonna mizimu. Okusinzira ku sose zange ogenda okuyingira ku gate ng'owulira omusaayi guunya. Waliwo flat eri mu balaksi yegaluga eyo wali balaksi ye. Ogenda okutuuka flat ye mwanda mu basement bateekamu abantu basula bakuba emiranga bakuba abafudde n'abantu basula mu Lake Victoria bano baba disposing baagala ng'omuvubuka oyo atudde ku flat ne bali mu kunywa sigara bali mu kunyumira kibali mu kukola. These are torture chambers, are not barracks. Muhoozi is using different SFC barracks to torture and to kill indigenous Ugandans. As we speak right now, the leader of the security team of Robert Kyagulanyi Center, our president, he was kidnapped a few days back, but now Muhoozi confirmed that he's the one holding Edi Mutwe. But unfortunately, what he did is against all the odds across the world, including the local laws and international laws, whereby he exposed the nakedness of Comrade Edi Mutwe, which is not allowed in all international laws. Those who have just came to know politics in Uganda right now, Muhoozi and his father, they have a tendency of kidnapping political prisoners, more especially the foot soldiers who affiliated to national platform, and he tortured them and he sodomized them to the extent that he records them on the open, he records them, then he keeps those videos in his custody, and after there, he released those people to the public with the message that if you go against the orders which he had instructed you when he releases you, he will release those videos to ashame you in public as well in your family. Kati mwenna njagala mutegeere message ensindise eno. Muhoozi okuva n'agamba nti yakutte Edi Mutwe amulira mu basement ye. Era n'ataaka ekifaananyi kyeyatadde kyabadde half. Mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa kukwata musibe n'omulikodinga. Bakutte Edi Mutwe ne bamugyamu engoye nga bamukubye ne bamulikodinga. Just ekyo ekifaananyi kye mwalabye bakoze screenshot ya video ne bakyeditinga ne bakikolako half. Ne bamukubye ndowooza kyesinza confirming naye nga ate kituufu bandibanga bamusodomayizinze. Kati video bazirina era baziterese just to humiliate him we baba bagalidde wonna. Naye ekikola kye bakoze kimanya mateeka kino tebakikoze ku Edi Mutwe yekka, bakikoze ku basibe bonna aba national platform.
ng'oyagala okutegeera nti balina video era bazikoze bazirina kino ekintu kimenya amateeka g'ensi yonna kino ekifaananyi kati kikulagira va ku kiri ekyasoose okufuluma kino ekifaananyi kikulagira ddala ekifaananyi kituufu nti bano baadde bamulikodinze ku video okira bulungi nnyo ng'ali bwerere bute ebyo biyigo ekyo ekifaananyi kikulaga kuba kati wuuno yenna ali bwe bamukubye ndowooza omulaba yenna ableedinga yenna omulaba ableedinga okitegeera awate wali kitegeeza bamukubye nga bamugyemu engoye ali bukunya